Bakadaama TV kwa jamate waliwo enziba ennaku zino empya nga enziba eno abalenzi babba abawala oba abasajja babba abakazi. Katusooke tuwulirize vidiyo eno tukomewo tudisikasinga ekintu kino engeri gye kirimu Uganda. Mwegendereze. You guys, Uganda olemwa. Ekituufu kyo kiri nti Uganda olemwa. It's my time to shine with this 3-year-old story of mine. I never even got to narrate to my friends. You can imagine, because of the embarrassment. It's so embarrassing, but this guy, he found me walking. Chila saabiri. He tells me, Hajat. Guy it looks very responsible. You couldn't even suspect him. Nganeogerezako and 7 number and I was like, give me yours. I'll call you, I'll text you. I'm okay. So that very day, at night when I reached home, I wanted to WhatsApp him, but the number wasn't on WhatsApp. A week goes by, and I texted the normal message. He calls. Mugamba who I was and where he phoned me, because well, he was so nice, girls. You know, he was so. He calls. Where are you? Blah 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 blah. I want to see you. Can we have lunch? I was here at Sebanchaye. We can have lunch together. And I was okay, no problem. Why not? So I go. Alex Sebanchaye Yokohama Bajiman. Ngangenda ngatutola. Ngantumya mmere nkasasula ngandia. Imagine a person going through all those struggles just to take your phone. Kampala men. Boys actually. Ngat bonda. Ngantula ngandia ngitwabo namala okulya ngayigamba okay kankwerekereko deyo gyokolera ngamba okay no problem katutuwa tufuluma. There were some guys on the exit nga baba kwano besimanyi ngatandika okunegeza okubegamisa someone saw mukazi wage. You know how you go with the flow. I kept on smiling nganchitanga mperekera awo naye nga samulaga wenkolera directly as nemugamba okay bye kati nemusibulira awo nemuta. So nenzirayo olweggulo lunaku, because that was lunchtime. He kept on calling me, bichi where are you, can I pick you and take you, drop you home? And I was like no, so I'm going with my mom, because for sure I was kati nga olunaku lumulema okuntwalako wewaka bichi. The next day he keeps on calling me from kumacha, putting me on pressure to see me. Kati that day, now in the evening, I had nothing to do. Ngela mpita ngala ingamba yechika ngende gae waka igala bikabulungi. But I'll use this comment because she's my cousin. So the next day, guy keeps calling me. Nga obamanyi akubira banayi nakuteka ku pressure za kuliko nnyo. I had never heard of those stories. Msimanya guy so crowd out. Nakubba bichi nga sibimanyi. I was so green. I can't even. So I was like, okay, since I wasn't busy, I was like, why not? Guy looks nice. Guy looks like he's mad, you know. But wait, he called me. I told him where I was, and he was like, Nange Wendy. Woli, Ninchta, such one we knew. So, Ningida. Nangamba, there is this nice place, Wanongam town, which is Zimba Chidia, parking kadde. Nemukwanake Chidia Masoko. Kati, nganyambuza amadala waggulu. Agenda bwe yeyogeza ku simu. Mukweyogeza nga esimu oba osoogira nti omuntu ddala they are talking to someone. Nga talina gwayogera naye nesagala kinywa nnyo budde omanyi nga omanyi bagaya ayagala nnyo okweraga bikiki. Bana era ddala ng'ogwa mu buzibu onaagwa mu buzibu. Ebintu ebisinga ebibeera signs of your blind eye. So nga twambuka
nga tutuula naye that place looked so inappropriate to the way I was dressed because in the nihajat and waliwo bia banywa emyenge then tula nenzikakkana kale nga muli ngamba sagalaga nnyo maalo baki nentula nenzikakkana so gayi nga mbuzi ogenda nywa soda oba mazzi nga nja kunywa mazzi nga bandeetera Renzo yayokya nga muleeta munaaye saamunywa nako okumanya nga bannaaye nga n'emmeme siri nga mpulira so gayi nali ntextinze mukwano gwange because nga omanyi ofunamu ka instinct tekeebulizaayo nga ntextinze mukwano gwange mugambye omanyi nkubirako in 10 minutes to run away from this guy nangamba okay but he didn't call, my friend didn't call, so I keep on like ndiawo gayi nga ngamba nayimuka akwata akasimu kale nzikwekubisa mbo biki ngamba simu yange weddeko airtime olinako airtime ku simu yo nga mugamba ya nina nga nkwata simu yange nga muwa emboozi mugiwulidde mwana muwala engeri gye bamuferako essimu ennaku zino abavubuka abasajja babbi nawe muwulidde emboozi eyo omuntu ajja n'akusoma n'akumanya ate bwe kituuka ku bakadaama muli tageti y'abantu abaagala okubbibwa e Uganda wano mukwata kisooka twabaleetera ku Kadaama bwe baakwana bwamala omukwana n'agenda e Uganda badde e Uganda n'amugamba nti nina ebintu byengenda okuweereza neyefuula amuweereza ebintu ne bamukubira essimu wano Uganda wabeerawo omuntu amukubira essimu nti ebintu bituuse ku airport bwe bamala omukubira ne bamugamba nti naye bibulako miliyoni 2 obikiri yalinga Kadaama addamu akubira oli eyali amukwana oli n'amugamba nti ebintu byonna nabisasudde kati ye yeefuulanga bano bye bakola bya kibbi ebintu byonna nabisasudde era Uganda ababbi lwaki bakusasuza kati nga gugamba bebi nkubuulire okufiira ebintu ebyo byonna byosukumi bya miliyoni 3 zikaneewole miliyoni 2 olowedde yeefuula nti Uganda babbi naye nga yennyini yagenda okubba ng'okwata miliyoni 2 ozisukuma toddamu kuwulira muntu oyo toddamu kuwuliza muntu oyo abeera agamba nti bakusukumidde ebintu kakati newabeerawo eno enziba eyo gye muwuliddewo mu vidiyo abawalabu gye boogerako oli ajja neyeefuula n'abeera ng'akutute out n'akuteekamu ssente naye nga n'essimu gy'okwata agimanyi nga n'ebbeeyi agimanyi gwe n'olowooza nti oli akukwana neweefuula nti ono gayi mwagadde nnyo ne mugenda neyeefuula nti akuba simu immediately addukirawo nagamba tukuweddeko eyatayimu ennaku zino bakadaama ennaku zino abawala bababba okamala obukamazi kati waliwo ngaebya photoshoot abawala bonna baagala nnyo okubeera nga bali mu videos bwe bamuyita nagamba olaba bampise era ndi wakabi naye nga bagenda kubba buli nakuyita mu tugendagenda mu photoshoot era tugenda kukola bwetunebwetunebweti nakubba n'ogenda mu takisi nga oli neyeefuula nti nakwatirako ensawo oyingire bulungi takisi ngeno omukono guli mu nsawo ajja mu bintu ne tubagulira n'enziba ennaku zino eriwo endala ey'okubeera ng'osukuma ssente n'omala okusukuma ssente n'otuukayo ne bagamba nti netiwaaka eri wansi simanyi netiwaaka ziri manyi baziyita waliwo kye bagamba awo mba simanyi kiki ekiri wansi waliwo kye bagamba kye bataaminga awo mba simanyi gundi eri wansi oba bagiyita oba bagamba netiwaaka waliwo ekigambo oluusi kye batera okukozesa netukozesa netiwaaka netiwaaka eri wansi n'ovaawo ogenda okukomawo nga sente zo zonna bazijjayo ne bagamba nti gwe wakomyewo n'ozijjayo kubajjukira wano osooka n'ofiiringamu information yonna nga bagiraba n'owaayo wali kakopi n'akakwata nze nga bakakolamu ne photocopy oba akakuba screenshot olumala nagamba ate mu netiwaaka eri wansi lwaki mutuwandiisa obutabo
lwaki mutuwandiisa obupapula nesooka nekakwatira okugamba gundi eri wansi mumaze okufuna information yange. Netiwaka bwebeera nga wansi eri wansi tugenza okugyayo sente, temunzikiriza nakuwandiika kapapula, muteekeewo akapande mugambe nti mwena temuwandiika netiwaka eri wansi, naye ne mutukkiriza oba ne mututrikinga ne mugamba mbuno wandiika kapapula, muntu nojja nowandiika kapapula nomala okukawandiika nekakukwasa neweefuula checkinga computer kumbubba information yange yonna gyentaddeko omwana ngamba netiwaka eri wansi. Mubeere beegendereza banaye, mubeere beegendereza abantu babbi batubbidde mu kintu ekyo. Simanyi netiwaka eri wansi komawo, ogenda okukomawo nga information yagijuzizaamu dda kati mukikolera wano olumala nga yoli balina coordination awo gye bakola ng'agenda asukuma ku branch endala, ng'omuwala agenda alina information zo zonna nga azijjuzaamu ng'ajjayo sente. Osegye okanda gamba sister nakuweereza sente, brother nakuweereza sente, sente wazijjeeyo nga sente mmye. Osegye mane yamye nga sente bamaze okuzijjayo, bo beefuula wano mbu era sente simanyi waliwo yazijjeeyo era sente baya sente gwe wazijjeeyo ne information yo yino wano, naye ng'ebintu omuzanyo gwabwe gwe lwanyini. Nze njagala bw'oyingirawo bagenda okugira sente nga sinaba nakuwandiika kapapula, muteekewo ekipande ekiraga nti netiwaaka eri wansi tojjuza kapapula. Nesimala kujjuza kapapula nekakuwa neweefuula ali mu kompyuta nti oteekamu bintu nongamba netiwaaka eri wansi, obubeera bubbi.